Musajja omusuubuzi yazze ng'ayogera bintu byebwa saatuuka bwaddawali namuliriza ng'awangudde akalulu ye demokrasiya. So ekyo kiyigirize Pulezidenti Museveni ne famire ye. Olwaleero famire bbiri ez'amaanyi Trump zawangudde. The Obama famire ebadde mu buyinza ne Clinton famire. Naye Mwami Museveni yalowooza nti famire emu eyakaguta famire ye mukyala we mutabani we Muhoozi muganda we Salimu Sale abakoddomi Basaamu Kuteesa balowooza nti obuyinza be bajja obubeeramu abadan emirembe n'emirembe ensi lweribengeya. So bakifune nti Clinton famire ekkiriza kati eweddeko ekisanja kyabwe kyagweddeko ddala bagenzi kubanga omukyala yabadde asigadde. Obama famire naye efulumye ne Kaguta famire ekkirize nti time etuuka ensi n'ogita n'egenda maaso. Alina okutunuulira abaddugavu ne galubindi ez'enjawulo abadde alina engeri gy'atunamu abaddugavu bubi n'ekirala ng'alumba sects ez'enjawulo zino ne zino kati amanye nti pulezidenti wansi erimu abantu amawanga mangi ab'eddiini nnyingi abantu ab'endowooza nnyingi na buli kimu alina okulaba ekyo bwakikwatako. N'ekirala okusoomoozebwa okw'amaanyi twalina essuubi mu Barrack Obama ngazze bwe yatuuka e Ghana n'agamba nti kyatandikirako yakola statement n'agamba what Africa needs are not strong leaders, not strong presidents, but strong institutions. Twali tusuubira nti Barrack Obama ajja kituukiriza. Olwaleero Obama yayingira nga Mwami Museveni yafuga. Twali tumanyi nti Obama wanaaviirako nga Mwami Museveni agenze naye era agenze Mwami Museveni yakyaliko. Tujja kusaba gundi Trump ayingidde tumusaba atunulira Africa kubanga kijja kutukola bubi ne Trump naye aweereze emyaka 4 oba 8 naye agenda atulekereko omuntu y'omu. So alina okukola ekinene nnyo demokrasiya mu Africa.